Mwasibe mutya abalungi abali ku mukutu guno ogwa Liz Stories kansubire nti muli bulungi bambi oba tonnaba ku subscribinga mbadde nkusaba osubscribinge tunyumirwe olugendo luno olw'emboozi. Omuwala ono Cindy agamba nti omusajja omuganda alifa amulojja. Atandise bw'ati nti nalina mukwano gwange ng'alina bondi gy'akolamu era bw'atyo yaŋŋamba nti ngende mukyalireko kubanga taata wange yali alina emmotoka gy'ayagala okkula ng'ate mukwano gwange ono nali munyumirizaako. Taata wange alina akasente ke yali alina nga tayongerako. Ne ŋŋamba daadi wange nti kaŋŋende mu bondi ya mukwano gwange ono ayinza okumpa ka discount. Bwe ntyo nalinnya booda nantwala mpaka Kireka wa mukwano gwange ono. Ntuuka mu bondi era bannambuza emmotoka nga bwe twali tulagaanye nnondamu emmotoka nga bwe nkuba ebifaananyi mpeereza taata wange. Eneno mu bondi gye nasisinkana omulenzi ono gwe sigenda kwatuliza mannya yali muvubuka muto nga mulungi ng'ataawunya bulungi. Mu butuufu yali tayipu y'omusajja ow'ekirooto kyange gwe nali njagala era bw'atyo he introduced himself n'ambuuzaako nange ne mubuulira amannya gange. Nze ne ndowooza bikomyawo ne ngenda mu ofiisi ya mukwano gwange ono tumalirize deal y'emmotoka gye nali nnonze ne taata wange gye yali asiimye. Bwe nali nfuluma bwe nti ne nsanga omusajja ono omulungi gwe nabagambyeko nga nnindidde ku mulyango n'ambuuza nti nkutwaleko. Nze kwe kumubuuza ogenda kuntwala wa gy'otamanyi? Gayi n'ayogera Oluzungu, yalina Oluzungu lungi ate nga lulungi. N'aŋŋamba nti yonna gy'olaga gye ŋŋenda okutwala. Ne mmugamba ŋŋenda ntinda. N'aŋŋamba nange ŋŋenda Wandegeya, nnyinza okudropingako entinda gy'olaga. Mu butuufu nange nali ŋŋenda Wandegeya kubanga gye nali nsomera. Sooka wali omugamba entinda nali mulimba ng'ebyabawala bw'obimanyi. Kati bwe yaŋŋamba nti agenda Wandegeya ne ŋŋamba nange kaŋŋende kanjigirize ka lifuti kano kubanga Wandegeya gye ndaga akasente kange ke mbadde ŋŋenda okulinnya booda nkeeterekere munnange nga njiyingira emmotoka kaali kamotoka katonotono naye era kantwala. Bwe twali tuli mu mmotoka of course twanyumya naye yali musajja wa bigambo bitono. Yaŋŋamba amusawo naye atunda emmotoka nga side hustle. Nange ne mmugamba nti actually ŋŋenda Wandegeya mbadde nkulimba. N'agamba it is okay kaŋŋende ŋŋenda kudropingako. Bwe yandropinga ku ssomero bw'atyo n'ansaba ennamba yange naye nze saatwala yiye. Bwe tutyo bwe twayawukana n'agenda ebibye nange ne ŋŋenda ebyange. Nnaku 3 nga gaayonyo takuba. Ne sikitwala kya makulu kubanga mu bulamu abakazi tusisinkana abasajja bwe bati era saakiwa nnyo makulu. Kati wayita weeks 3 mba ndi mu lecture room omuvubuka ono akuba. Ndaba ennamba empya ekuba essimu naye saakwata. Engeri gye nali mu klaasi bwe zaggwa nengezaako kubira ennamba eno obwedda nkubira Gayi teyakwata. Ne ŋŋamba kirabika be bano ababbi ba Kampala babadde baagala kunfera. Bannange Gayi yatwala weekend emu nga tazzeemu kunkubira. Yaddamu n'ankubira after that 1 week yali Saturday nali nina n'ekibuuzo era bwe yakuba n'aŋŋamba ali around in Wandegeya nsobola omumiitinga era namugamba tekisoboka kubanga nali nina ekibuuzo. N'aŋŋamba ekiryoke nange bw'onoofuna obudde bwonna obuli free nkubiraako tusisinkane tumiitinge omulundi omulala. Nange na playing hard to get omanye abakazi bwe twekoza saamukubira naye bambi yaddamu ye n'ansindikira zi message nga n'okkuba. Bwe tutyo twatandika okuhanginga out together tugenda mu bifo ne tunywamu ne twebwamu ne tukyakala naye ng'omusajja ono tambuulira kikyanjagaza. Of course ng'omuwala nali nkitegeera nti ayagala mukwano naye nga sikinyegako kubanga yali alina okusooka okiŋŋamba. Mu myezi 6 Gayi ono yandabirira ng'ampa buli kimu kye nali njagala naye ng'ate tambuulira intentions ze eri obulamu bwange. Mu myezi gino 6 Gayi ono n'okunsaba yali tansaba naye ng'ate ssente ze nzirya. Wayita emyezi gino 6 bwabwe yambuulira nti abadde ayagala mbeere girlfriend we bwemba ndyoke nakyo nenkiraba nga kiryoke kubanga twali tulina connection gye tutaddewo wakati nze naye nga n'omukwano guno nze naguwulira nga guzze era bwe ntyo nafuuka girlfriend we
mu butongole okumanya Guy ono ya actinga ng'omuntu ali serious ennyo. Guy ono nga tantwala na wuwe era namubuuzanga lwaki toyagala ngende wuwo nga tanziramu yali wa bigambo bitono tumiitinga mu bifo eby'enjawulo naye ng'ewuwe situukangayo. Bwe ntyo nze natuuka ne mbivaako kubanga bwe namugambanga okuntwala ewuwe yanyiiganga oluusi n'ayogera ebintu ebitategeerekeka. Wano nno twali tuwezezza omwaka gumu n'ekitundu mu relationship eno naye nga sigendanga wa Guy. Nze kasita yali ampa ssente nga buli kye njagala akikola nga nembivaako nenkitwala nti kiryoke n'obulamu bwange. Munnange yali birthday yange n'eyiye twazikuzanga mulundi gumu kubanga omwezi gwali gwe gumu naye nga twayawulako lunaku. Koro Guy yankubira essimu n'aŋŋamba nti alina surprise ku birthday yange. Ne mugamba it is okay. Najja nampiikinga gye nali mbeera tugende tu celebrating birthday era bwe twamala okujaguza mu kafo akamu bw'atyo n'anvuga n'antwala ewuwe. Omwaka gumu n'ekitundu nga situukangawo bannange nze nali sikikkiriza. Ku birthdays abantu babawa ebirabo nze ku kino ekintu kye kyansingira okunkolera kubanga nali sikkiriza nti Guy ono akkiriza n'antwala ewuwe. Ffe twali tugenda na kwawukana lwa musajja ono kulema kuntwala buwe kubanga namuvuma n'endowooza oba nakuba mufumbo olw'okubanga yakozesanga bikolwa n'enkiteekinga ize n'enkimira n'enzikiriza nti kamulyeko ebibye alabika mufumbo. Naye natuuka mu nnyumba ya Guy nga Guy abeera yekka nga Guy muyonjo nga muyonjo. Nze nali sirabangako omusajja muyonjo nga Guy ono. Zaali rooms bbiri, ennyumba teyali nnene nnyo naye buli kimu mu nnyumba kyali kya white. Nze natandika okutya ne ŋŋamba omusajja omuyonjo ono nze naamusobola naye era saagala musajja mukyafu naye ono kyali kimpitiriddeko nga n'okufumba Guy amanyi okufumba. Munnange aka red flags ke batera okwogera ne kakilikinga in naye era mulinga ekintu kigira ne kijja nti at least antutte mu maka ge antutte mu nnyumba ye siyinza kulimba. Koro twabikolera mu kiyungu ngamba by'okwepimpina kyekyaggwera ate ebirala ne tubikolera mu buliri era kusinza kubalimba nasulayo. Ku makya nagenda okkeera nga Guy aleseewo ebisumuluzaawo nga mpandikiddewo n'akabaluwa n'aŋŋamba nti bye bino ebisumuluzo byo kati oli free okujjanga ne weggulira ne weggalira era n'aŋŋamba nkulese mu buliri nga bwebase kubanga jjo twakooye nnyo ate mbadde saagala kuzuukusa naye ŋŋenda kukomawo mu bwangu mukwano. Nze tekyandya nnyo nagamba kiryoke nange era ennyumba yali yange teri mukazi atasanyuka nga bamulekedde ebisumuluzo by'ennyumba bamuwaddeko kopi. Era munnange natandikanga okujja n'ensula naye ng'omugayi ono tanzikiriza kukola mulimu gwonna ng'era neekakaba n'enkolako obutonotono ng'era wife material bw'alina okubeera. Nagamba nti kayinza okuba kano katego ayagala ndabe bwe ŋŋenda okureactinga naye munnange ebintu byatandika okukyuka. Nali simanyi Guy kwendeetinga kubanga omukwano guno relationship twagibeeramu myaka 4 kibarwise eyo. Guy yatandika okukyuka nga bamuwadde transfer. Bwe bamuwa transfer era yafuna apartment naye apartment eno baagibeerangamu babiri bagisharinganga ne Guy omulala ng'abeera mu kisenge kimu nga ne Guy omulala abeera mu kisenge kimu naye apartment ye y'e Kampala teyagivaamu yasigalawo kubanga yajjangamu buli Lwakutaano n'addayo eri mu kyalo gye bamuwa transfer olw'Omukaaga. Era yansaba ntandika okubeera naye nkije mu apartment ye n'eya Kampala engeri kati gye twali tufuuse abantu abalina ennyumba 3. Yaŋŋamba eno tetugenda sasula rent ya mayumba 3 kati ebintu byo bireete ebimu by'olina ojja obeere mwene apartment ey'e Kampala. Era bwe yajjanga ng'asanga mu apartment ey'e Kampala. Ekiseera kyatuuka Guy wange n'aŋŋamba nti naye mba ntya nga ndi eri nga tomanyiiyo n'antwalayoko ewa mukwano gwe era
schedules ze bwe zaaba nga ziri tight balwadde nga bangi nga tasobola kujja Kampala nga ngamba linnya bbaasi ojje eno twerabe. Naye ekifo ekyo nali sikyagala engeri gye baabeeramungamu ababiri nga mpulira sinyumirwa, tetusobola kwezina bulungi, sisobola kuleekaana nga bwe njagala, okusikina sisobola. Nze ndi muntu atapretendinga, omusajja bw'aba nzina ebinnyumira banjagala n'endeekaana ne mulaga nti musajja wange munnange kyokola gye kiri era guntuuse we gulina okuntuuka, naye wano nali sisobola. Naye era engeri gye nali njagala gaayi wange teri kisaali kisobola okunnemesa okujja okuzinibwa, era bwe ntyo bbaasi nagikwatanga. Ekiseera kyatuuka ono munne we gwe yali abeera naye ate ne baddamu ne bamutransferinga mu kifo ekirala. Kiba kitegeeza nti apaatimenti nayo kati efuuse yaffe ffekka. Munnange gaaya bwe yatandikira okukyuka. Jjukira kati obudde obusinga tubumala Masaka, Kampala tetukyaliyo nnyo, anti mukwano gwono we baamukyusa emirimu ne gyeyongera. Kati yali atandise okukola emirimu gy'abantu bakulu babiri, egigye n'egya gaayo ono. Weekends akwegamba nga nfuna obudde bwe butono bukenderedde ddala, omusajja yatandika okusaba emmere enfumba ewaka kyalyoke kubanga nali mmanyi okufumba, naye oluli twagigulanga mu restaurant oluusi. Gaayi n'atandika okusaba amazzi agookya, gaayi nkumbi simanya mu kisenge ate olina okukyusa. N'atandika okukola ebintu by'abasajja ab'e Masaka ate byesaategeera, n'ebintu bye yali yaŋŋaana okukola luli kati ate ng'atandise obyagala nti emmere olina okimpa ng'ofukamidde, lino ettooke oliboobeza naye nga mpulira si lya lulagala. Ne ntandika okuba nga stress etandise okunkuba. Obufumbo buno bwe nali nzizeemu nga neereetedde nga nze neereese ne butandika okugezaako okunzita. Bwe ntyo nakwata essimu ne nkubira sisita wange ne mugamba kati nga sikyabitegeera. N'aŋŋamba munnange beera mu kukakkamu ate beera mu kumiikiriza, obufumbo bwe butyo. Naguma naye mu butuufu nga ka stress katandise okuntwala. Omusajja gwe nali namiitinga atandise okukyuka munnange nga nkwata bintu byange nga mugamba nzirayo Kampala. Nga mpulira ninga abikooye, yaŋŋamba Kampala tugenda wekka, tugenda babiri. Bw'atyo n'anteeka mu mmotoka ne tuvuga mpaka Kampala. Bwe twatuuka mu apaatimenti y'e Kampala nze namugamba sigenda sula wano, ne ŋŋenda ewa sisita wange. Nakomawo ng'olunaku lwe tulina okuddayo e Masaka lutuuse. Of course nali mmanyi tuddayo naye e Masaka. Yaŋŋamba sikuzzaayo Masaka, okukomawo ewaka ng'omaze okuyiga bwe bakwata omusajja, omanyi okufumba ettooke mu ndagala, omanyi omugaso gw'enkumbi, ekukwakulizo n'ateekawo bungi. Era yavuga yekka, nze ne nsigala mu apaatimenti y'e Kampala. Okwekaza okunzi gye namugamba, ky'ogamba omusajja Omuganda yeetayisibwa ng'abasajja balala. N'aŋŋamba eno order ne serious face. Nasigala e Kampala era natandika okugenda mu misomo gy'abasoinga n'enkola bye nali nsobola, era omusajja teyamatira. At this point ne mpulira nga kiri too much. Ne ŋŋamba kaŋŋende nkaabireko Nazaala wange ayogera ne mutabani we. Ne ŋŋenda bwannange ate Nazaala yongera kunkomerera. Bwe namunnyonnyola ebizibu byange n'aŋŋamba kyokka namugamba n'awalaze empaka. Namugamba talina kuwasa mu bannamawanga. Nagamba kiki kino? Ekitegeeza ne famire ye emusapootinga. Nasirika ne nkitwala nga kyangu ne nkimira ne nzirayo ewaka wange ne nkaaba ne nkulukusa amaziga kubanga gaayi wange nali mwagala ate n'obufumbo nali mbwagala. Bwe ntyo nagezaako nga bwe nsobola nga buli lwateekawo akakwakulizo making sure nti nkayiga ndabe nga musanyusa. Era emyezi gyayitawo ne giyitawo nga tuli mu mbeera eyo ey'okusikaŋŋana omuguwa. Naye namala ne nfuna omulimu era gagunsasula bulungi akasente, kugenda kumpa akasente akawera. Ne ntegeezaako omwami wange nti nfunye omulimu, n'ambuuza kiki essikuwa mu buno obufumbo, kiki essikugulira, bw'oba onjagala nga mu butuufu oyagala obufumbo buno tuula ewaka saagala ofumbe. Yalina ebbuba.
bwento nempulira nga ate kino nakyo kinkubye wala kubanga omulimu nali ngwagala nga n'omusajja naye mwagala. Ne mbuuza ku mikwano gyange kiŋŋamba tuula ofumbe, abasajja si bangu baakufuna. Mu butuufu omusajja yali ampa buli kimu. Mu butuufu Gayi yali ampa buli kimu. Ate n'aŋŋamba noluli ate mbadde nkabuuse naye bwe ndategeera mbu nno ŋŋezeeko okwogera ne maama wange yanvuma. Ebirala byonna ng'obitadde emabbali. Gayi ono yali andabirira. Kirabika kye kyanziba n'amaaso nemba nga siraba n'obulala bwankola nti nabwo tebulina kukolebwa mwana wa muntu. Kati ebintu ate ne byongera okwonooneka. Nazaala wange bwe yalwala nga teri ayinza mujjanjaba ng'alina kujja kubeera naffe waka munnange. Nazaala olwalwala omwami wange n'aŋŋamba nti engeri gy'otakola nazaalawo agenda kujja atandika okubeera naffe wano embeera bwe yatandika okwonooneka. Omukazi yampaayiriza ebiriyo n'ebitaliyo. Nze nakaaba. Omukazi ng'ayongera kuseesaamu. Mutabani n'atuuka ekiseera nga tayagala kusula nange mu buliri ng'era asula mu ntebe olw'ebigambo maama we bye yamugambye. Ebivumo byasukka. Ne ntandika okuba nga mpulira njagala kuva mu bufumbo naye ng'ate ntya okuswala. Abantu bange ne balekeraawo okukyala ewaka olwa Nazaala. Ne nkubira muganda wange n'aŋŋamba nti vaayo paakinga ebintu gye. Naye nga mpulira ate n'ewa sisita wange sikyajjaayo. Nazaala yawona naye era n'agaana okuva ewange n'asigala nga bw'ali. Ne ŋŋamba kati ggwe ndabika nina kusalira magezi osanga onoovaawo. Nk'olwo omutabani alabika yayima. Bwe yava mu ntebe yajja mpaka mu kisenge era emikono gy'atandika okutambula. Ne mu mutima ne ŋŋamba okiggulidde ku ppata. Nyanzina nasikina nga bwankwata ku mumwa naye nga buli lwajjako omukono eddoboozi ndikuba ate nali musikiji mulungi. Nazaala alabika bwe yali uncomfortable. Olunaku olwo teyannyiga, enkeera teyambuuza. Ne mutabani we alabika yakitegeera nti Nazaala twamuzinidde mu matu. Naye era ekyo tekyakola. Nazaala teyava waka. Nakola buli kimu omukazi ono okunsiima naye yansasula maziga nakulaba nga obufumbo bwange buggwawo. Kati nno omugenzi yamala n'afa. Simwogerako bino lwakuba nti nasanyuka nnyo nti yafa naye just nkyogedde nti yafa nange obufumbo of course bwaggwawo. Nagamba sisita wange tageza n'agamba bawaka ki kyempitamu era nze ne sisita wange beffe twali tumanye ennaku. Natandika okwebbirira nga ndabye waka wambowa. Omukazi tanjagalawo ate omusajja awuliriza nnyo maama we. Kati nga mbaawo ne balowooza nti ngenze ku kyaki. Kumbe ng'oluusi nali ntambulamu butambuzi kulaba ku environment mpya n'abantu abapya. Bwe nali nzunga bwenti bwe nagwa ku ogi wange. Mikwano gyange gyonna baali tebamanyi nti mpita mu nnaku mu bufumbo. Bannange bwe yandaba n'asanyuka ne yeeyogeza oli mu bufumbo oli mugagga biki. Of course nali ndabika bulungi nga n'omuntu andaba tayinza kumanya nti nina amaziga ge nnina. Engeri gye nali nafumbirwa omusawo ate nga kaddiira akasente kaali kalaga nti weekali ate nga nange saagala kulaga nnaku nange nga neegumya. Ne ogi wange ono akaseera ke twamala nga twogera naddayo waka nga si yenze oli nga at least ndiko omusanyufu anti mbaddeko ko n'omuntu omulala atagenda kunnumya. Era namugamba buli lw'onoofuna akadde ku Sande twetwaleko awuto. Nakkiriza. Kwolwo ku Sande yaddako yantwala. Akasimu kaavuga ne tugenda era twagenda mu kibaala ekimu ye yantwalayo. Ekibaala kino kiri sayidizi eyo Kololo era nze bye nali nkola nali sibitegeera kubanga nanywa nazina. Bwe namiitingira omusajja eyakyusa obulamu era mukwano gwange ono muyita Guardian Angel. Nazina kubanga Gayi ono olwandaba yakitegeera nti ndabika nsiri nzekka. Omanyi ekintu kye batadde ne kiba oba omuntu abadde mu kkomera ne bamuta bwento bwe nali mu kibaala neeyozaako ennaku. Nali bye nakola siyinza binnyonnyola naye omusajja ono akyusizza obulamu era essaawa zino bwe njogerera ndi mu bufumbo
tambogolera tambuuza anjagala Mukama yaddamu essaala zange zibalwise eyo munnange bwe twatuuka mu kibaala nga bwe mbagambye nze nanywa opposite we twali tutudde waaliwo bagaayi babiri baatutunuulira nga balaba nti waliwo ekikyamu nze nali ntandise okutagalatagalamu akatono omuzigo gwakuba era nasituuka engeri gye nali mpulira nga ndi free essanyu likomyewo nvudde mu kkomera nazina gaayi n'asituka omu ku bali ababiri najja atusisinkane ku ttebo yaffe we twali tuzinira omukwano gwange eno engeri gye yali protective ate ng'akimanyi nti ndi mufumbo yamugamba tulyoke vaawo wano genda gaayi yalemerawo teyavaawo nze nga ndi mu kuzina anti omanye essanyu lye nali nnina lyali liyitirivu nga nkwata gaayi nga musika neerabira n'okwerabira nti nno ndi mufumbo wuuwi tuzinye gaayi ankutte nange mukutte tuzinye obudde nno ne bugenderera nga budde buzibye eyo mukwano gwange naŋŋamba nno tulina okuvaawo ne gaayi oli gwe yali atudde naye najja n'amukima n'agamba tugende nno yali taata na mutabani we nakitegeera luvannyuma nga tumaze otuuka eno gye tuli ne tuvaawo naye twali twa introducing nga buli omu ayogedde erinnya lye naye ng'ate mugambye era nti ndi mufumbo era teyatwala nnamba yange n'ambuuza oli ku Instagram ne mugamba nti ye nali nze nga Instagram yange eri private naye nalaba omuntu ansindikira request ne mala ga acceptinga kuba nali nabyerabira kumbe nga yoli gaayi gwe namiitinga mu bbaala gaayi yeyanjozaako ennaku wenjogerera kati ndi mufumbo ebintu ebimu bihappeninga mu bulamu bwaffe kutusomesa kutuyigiriza ssomo nze nayiga hard way kati wano wendi sejjusa bulamu bwe nayitamu kubanga buyina gye bwampisa era buyina gye bwanjigiriza nazaala wange nga bwe mbagambye nti yafa nga wayise emyaka 2 ate mutabani we ye alina abaana 5 buli mwana alina maama we abakazi bonna bamuddukako olw'empisa ze embi kati nange singa ndi mweyo katemba Mukama yayamba nti nze saamufunamu lubuto singa ndi single mother ow'omusajja oyo bwe byonna ebyange musibe bulungi mweraba Omukama abawaagaaze ate kawiiki mukayitemu bulungi mbagala nnyo bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga bambi subscribinga